This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Gowe nawena josinzidde okubanga otulaba olunaku olwaleero emikutu egy'enjawulo ku Ground Media UG, ku Ground TV Uganda. Twagala nnyo, webale nnyo kubanga kooli wasubscribinga olunaku olwaleero mawulire gannaku oluvannyuma lw'okubanga twaviiriddwako omukukunavu Tamale Mirundi Senior mutabani wa Yowaana ne Mole n'amatovu. Kye nali nakwata ku mugenzi kyalinga ekintu kimu. Bw'oyogera Yowaana n'otagattako Mole oba oleesa obuzibu bw'amaanyi. Wano wendi ndina omu ku abo benzize ndaba nga batambula wamu ne Tamale. Twasooka ne kulaba ku ABS, n'ova ku ABS n'ogenda ku HGTV, n'ogenda ku KS ngero oli ne Tamale. Obudde bwo bonna essaawa ya leero obadde ku Baba era nga oli ne Tamale Mirundi Senior. Kitalo nnyo muganda wange, kitalo ddala. Amawulire gano gaakusanzeewa muganda wange? Amawulire gano gansanze waka. Nina ekizibu nti simu njijjako ssaawa 4. Olw'okuba saagala abalonzi bantawaanye nnyo bankubira ekiro. Honalebo okomawo, honalebo oli luddawa, honalebo kiki. Simu nzijjako nsobola okuwummula. Akati ssaawa 4 essimu nabadde nzigyeko. Nzizaako ssaawa 11 kubanga nkeera okuyitaayitako mu luggya lwange, okulaba ku miti gyange, mu gadenizi zange, n'empewo nga bwenfuuwako. Nkitegeera. Ssaawa 11. Mutabani wange Megatroni nankubira essimu. Aga nti wategedde nti mukulu Tamale Mirundi afudde. Wakikkiriza? Ekyasinze okunkuba ennaku. Aga nti kakati ntandikiddewa. Tamale Mirundi buli station gye mbadde mu hostingako nga nze nsinga okufunako omusaala omunene. Ekyo n'ekitunuulira ne nga kakati income eyinza okuba eyonga esalise. Nengamba Tamale Mirundi nga mukwano gwange ngenda kumuzaawo mukwano gwe mbadde nina bwe gutyo nga mukubira bukubizi kasimu ne mugamba nti muzeeyi nti leero tebyatambudde bulungi oyinamu 10 naga nikabali kutereka awo polira mukwano gwo ekinyusi wali. Yes, kakati Tamale Mirundi tuzze tutambula naye tubeera naye mu programs nze ekyomukisa omulungi ebimunyiiza nali nabitegeera. Tamale Mirundi ng'ava mu mbeera mu ddakiika 5 mu ddakiika 2 ng'ateredde. Tubadde tulaba nnyo Tamale Mirundi ng'akutabukira ate ne tulaba nga muteredde. Yes, Tamale Mirundi ono abadde muntu kikaaki. Tubadde tubeera ne mu show nankwata ettaayi. Nankwata ettaayi naddala bino ebya social media. Abadde tazinkwatira ku TV naye nga batadde no ku social media nkwata n'ettaayi. Nankwata ettaayi naye bw'amala ettaayi n'akuta ate ne mugenda mu maaso n'esho. Waliwo n'olunaku lwe yagamba ne kwizi gwinja kutta ne ngamba omuntu gwe mutambudde mwenna muvudde ku ki? Ye Tamale Mirundi kintu kimubuukako bubuuza abadde alina ekintu ekimuleetera obusungu naye ate ne bugenda maama. Era nga muzeeyi bwe mulaba abadde atera okukola bw'ati awo tomwaŋŋanga natandika okutakula omutwe natandika okwogera butonotono sooka omuweemu ttayiro. Bw'amala okutereera ng'atunula bw'ati kasita atunula bw'ati n'akwata eccupa ya bbiya n'aginywa awo yogera naye awo aba ateredde. Kati mwanguyire mangu omugyemu ky'oyagala. Kakati nze mbadde namuyiga nga bwe ntuuka wali ku Joyista we tutuula nga mugamba nti muzeeyi wategedde bakuwa iki gw'ogula bucupa bubiri ng'ayagala bumeka nange nsobola obwegulira konze muzeeyi bwensobola munnange mumpe bbiya wange nga bamuwa ng'olwateredde yakowa obuwalagi ayagala wa Nairo era yagamba tanywa mazzi ne wiiki 2 ze yasembayo ng'anaatera okulwala bamutwale ku kitanda. Muga nti ne muzeeyi olabika oli mulwadde tanga mpulira manyi muga naye oli mulwadde gwe newankubadde tukiwulaba naye nze nkulaba kubanga nze nkutunulira feesi yo ng'okiraba nga mulwadde era nayita omwana oli era omwana oyo antya ne mugamba nti muzeeyi Tamale mulwadde n'agamba gw'omulabidde ku ki konze mulabye amaaso n'enseka gy'aseka si ye ya bulijjo bw'aseka olususu lwefunya nnyo ekitabadde kiri ate n'amaaso geruseeruseemu
ng'olaba obulwadde bumunyimpa nakati bwe nalwala ati batamani bange badokitazi bajja kunzijanja bajja kuwona. Njagala twogere ku ssimu gye wamukubira alyoka akugambe nti mu ddoboozi lyetu lyagamba nti bagambye amazzi gakoze eki gayabise gati wanene we yakkubira n'agamba agenda kuddayo alyoka agambe nti kirungi okugenda mu ddwaliro erimu luno we wamukubira essimu esembyeyo kakati tamala emirundi yantumya ng'ali ku kitanda n'agamba mumpitire kwezi nanga nti mumpitire kwezi yatuma kasuku nali sinagendayo kubanga bwe nagezaako okukubayo essimu ebanga nti ali mu intensive care tojja kusobola kumulaba sooka olindeko ave mu intensive care ojja mmulaba nze kale katukiwa obudde kubanga puroguramu yange gye mbadde nkola ku baba basiponsa baali basiponsalinga Tamale emirundi tebaagala muntu mulala kati nga nina okufolowinga obulamu bwe ne basiponsa mbabuulire nti obulamu buli bwe buti kubanga nga bambuuza nnyo naye nga bamuweereza ssente alawensi we kubanga buli wetuba tukola nga bamuwa alawensi kakati paka lwe yatuma kasuku nanga nti nno muŋambire kweza gye bwe nagenda ne Megatron ne Vicky tutuukayo ne mukulu kanso Tugume twatuukayo naye batukkiriza nze Megatron ne kanso Tugume ffe twayingira naye bwe namutunuulira bwe nti era bannange nabagambira ne baga nti muzeeyi tagenda kuwona. Wakirabiddewo? Nabeerako mu ddwaliro mu Mbuya General Military Hospital nakolayo omwaka mulamba nga ndaba abantu abanaatera okufa enfaanana gye bafaanana n'amaaso engeri gye gakyukamu. Kaakati amaaso waliwo omusajja bamuyitanga Dokitaani yali muyindi nga nkola naye mu theatre yaŋŋambanga nti omuntu bw'akyusa bw'ati amaaso kiba bwe kityo ensonga lwaki nasobola okuditekitinga nti no muzeeyi mulwadde. Kaakati bandibanga nti lwaki konze muzeeyi eriiso liri kubanga erimu liraba kitono eddala nga liraba kinene naye nti eriiso liri eriraba ekinene mulirabye nti konze temulaba nti nno lyafudde kuba nti lyafudde litya nembagamba lyayiruse eriiso kasita lyeruka kasita emmunye eno ejjako akabubi akeero liba terikyalaba omuntu aba amaze okufa wangi aba tannakutuka naye aba amaze okufa kasita emmunye egendako akabubi akeero ako ng'obadde mulamu naye akabubi akeero ako ne kajja aba amaze okufa. Bannange saayagala nnyo bakanga naye nabaga nti muzeeyi tagenda kuwona ne muga nti amaaso gamaze okufa kubanga sisitimu zigenda zifa mpola oyinza okufa ekyo obwo busuwa ne bufa sisitimu endala neefa bigenda bifa bitundu paka omutima lwe guyimirira. Kakati ne tuvaayo namutwalirayo ettu era yagamba mukyala wakati mu mbeerezi mulaga nti sente ezakkeezi muzimpe nziteeke mu nsawo yange era ne bazimuwa n'aziteeka mu nsawo olw'omukwano kubanga sente twaziwanga maama Junior naye ku ezange yagamba muzimpe nziteeke mu nsawo yange naziteeka mu nsawo era ngati naye nina ekintu ekinnumba ekiro nga kyagala okuntwala twamala emirundi gyokola naye nze tebijja kuntwala alwana naye ngaayogera mpola tebijja kuntwala binnumba ekiro nebibange byagala ngende naye ebyo byewaffe tebijja kuntwala sijja kgenda nemugamba muzeeyi tojja kgenda tukyakwetaaga naye nga maze okulaba nti obulamu bugenze. Maama Junior n'atugamba nti no bamusanze ayina amazzi mu mawuggwe bagezaako okuganuunamu ate nga alina ne ka prostate akaali kamutawaanya. Netuvaayo bannange twabadde twogera nabo jjo ne banga nti muzeeyi Tamale ali ate nga ti muzeeyi Tamale newankubadde waali naye obulamu tebuliiwo nze bwetyo nga bwe mbagamba nga obulamu bwa Tamale tebuliiwo nze nalaba nga Tamale afudde era bw'anaaba nga azze engulu maanyi era bwentyo bwe nabaga nti gajja kuba maanyi ga Katonda naye nze ng'omuntu Tamale yafa nga tunyumya nabo jjo yesterday twabadde ne Honorable Kasibante ne Habibu Buwembo wa NOP wekinayogedde ekiro mukulu Tamale lwe yafudde. Kitalo nnyo nyini ddala.
Mu interview ze muze mukola ne Tamale Mirundi azenga alambika abantu byayagala bikolebwe nga amaze okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Mu byo yatusuubiza nti mu maka ga 3 ayagala gonna asuleyo ennaku 2 nga mmwe mikwano gy'enfanfe mugenda kukola mutya okulaba nga pulogulaamu yeetuukirira oba takyokeddeeko gumussa 2. Kyenjagala obbabuulira mukulu Tamale ye muntu ayina katemba era badde munna katemba nnyo era abasinga mumanyi nti ayina abaana 81. Ayina abaana bameka kwezi mubadde mulabanga Tamale ayogera nti nina abaana 81 nina abakazi ab'embuto 3 biki ebyo byonna byakulimba. Tamale Mirundi tasussa baana 12. ayina 12 tasussa baana 12 bwe baba bangi nnyo. Ninga bwe tuwadde tubeera ku mpewo nina abaana 81 ate ninayo n'ab'embuto 3 oba mumpita wakuzannya. Ninga Tamale Mirundi talina baana, talina baana, tabaweza abo bonna 81. Tabali nkugambye tasussa 12 oba yalinayo abalala bazaala. Kyenjagala okutegeeza mbadde ntambula ne Tamale Mirundi wonna buli wamu ewange amanyiyo mu kyalo kusomera ewange amanyiyo ku bijja by'abataata bange abimanyi yanzikirako kitange nange mmanyi ewaabwe n'ebijja mbimanyi ewaka wano mmanyiwo n'ekyengera mmanyiwo tumanyiganye. Kabalagala ate ebyo byonna tebiriiyo. Bunasonyiwa okuseka naye nga mwami Tamale bwe yali ava mu bulamu bw'ensi buno yatusuubiza nti Kabalagala ayinayo ki kakati oba ayinayo amaka lwaki tetugenzeeyo kungubagirayo anti yagamba tutandikira zana. Eyo yenkola ya Tamale Mirundi entertainer naye nga nze amaka ge mmanyi amaka aga wano n'amaka ag'ekyengera. So era agenda kusulawo olunaku lumu egindi naye asuleyo olunaku lumu ne Kalisiza eryekalagala asulewo olunaku lumu ku Sande tumuziike. Mu bigambo byo byempuliddeko nti gw'omu ku bayina ekiraamo kya Tamale ekituufu. Ekiraamo kya Tamale Mirundi ekyaffe ekyoku social media so si ekiwandiike. Kati nga nze bwe najja ne nkugamba nti gwe nze tebanziikanga Kasande waffe banziikanga wano Wakisa ewange. Owulidde enkya ningamba nti ate kakati nti munziikanga Bukuya bwe nazimba essomero ye Tamale Mirundi. Naye ebintu bya Tamale mwami Kwezi bibadde nga bifolowinga bwe yajjanga ewo ng'agamba wano nnaku mmeka 2 najja ewa Kasuku n'atugamba ennaku ezi 2. So abadde ng'ebigambo wadde lumu kubanga takyesalirawo. Lwaki mujeema ng'ate mmwe mubadde mikwano omufuta kusalirangawo era hona gye tuwadde mukadde waffe Tamale Mirundi tusuubira nti nnungi bw'asula wano ewaka ne tumukungubagira enkya n'asula ekyengera ne tukungubaga luli n'asula ewa maama ne tukungubaga kibi ki. Ennaku ze yali abaze almost week namba nga tumukungubagira. Ente zo weziri gavumenti taking over buli kimu kyonna weekiri emmere weeri State House buli kimu kyonna ekikutte. N'abantu ab'emitima emirungi Kojja Kimba wazze wano awaddeyo $8 million naffe twekuŋŋaanyizaamu naffe tuwaddeyo ze tuwaddeyo zongera okulaba nti nno tuwerekera bulungi mukadde. Mu bigambo bye yali tayagala bantu ba state abamu mugenda kikola mutya? Kyenjagala okubuulira omufusi yakutegeerera wabula omulamu yasigala akola ki? Akutegeerera. Gwe bw'ogenda mu kkomera ne bakuteeka eruziro oba okyategeerera omuntu? Abali bweru bebalina okutegeerera neddira ovaayo kati oba kuba muŋŋambire oba tukyalina kirala kyoyogera. Kakati mukulu Tamale awummudde tetukyafaayo ku bigambo bye byabadde ayogera naye tufaayo tumusiibudde tutya mu kitiibwa kyekyokka kati kye tutunuulidde. Biri ebigambo bw'onoobigenderako tojja musiibula mu kitiibwa kye twagala. Abadde muwabuzi wa president niwankubadde kibadde kyamunyiiza ng'omuntu nekyo toyinza kukijjawo. Ayina ka interview akabadde katambula ennyo we yagambira president ng'ayise abasuubuzi parasites. Ko president n'amugamba these are not parasites, these are traders. Kakati mukulu Tamale bwe tugenda okumusiibula ekisooka agenda kumala ennaku 3 ku nsi.
olwaleero si lwakuna lwakusatu olwokuna olwokutaano olwomukaaga sande tumuziike zinaku 5 enteekateeka ye eriyimiridde etya enteekateeka ngikubuulidde nti leero enkya omulambo gujja wano ezzana tugenda kumusabira wali ku St. Javiera Bunnamwaya Catholic Church bwe tunaavaawo omulambo gujje kubanga bwe guva mu funeral service tugenda buterevu ku Kereziya bwe tuva mu Kereziya tujje ewaka bwe tuva ewaka tusulewo nga tukungubaga enkya tube nga tuva wano kulwokutaano tugende ewazana ekyengera tubeereyo n'emmisa ate tusulewo ku lwomukaaga tukeera kaliisizo naye Tamale Mirundi yagamba era interview nja gikomyawo nti ye tebagenda muziika ku kijja ekyo kubanga yagamba bamuziika ayimiridde kati ntaanaye singa ogamba nti no tugoberere bya mukulu Tamale Mirundi byawadde mbadde nzija nti nno ayagalako egiraasi asigale nga alaba temutwala bakazi be abadde abaagala nnyo Tamale Mirundi abadde ayagala abaana be ayagala bakyala be ekyo kye mbadde mumanyiiko abadde n'abakyala babiri bemmanyi ebirala saagala kumbuuza nenze mmanyi abakyala bameka babiri oba gwe olina abalala bomanyi onobateeka mu interviews endala naye nze kyemmanyi abakyala babiri omukyala ow'ezzana n'omukyala ow'ekyengera omusajja tabalirwa nzaalo bw'abanga yazaalako ebweru ekyo kyanjawulo siyinza kugenda nga nnondoola ate wazaala mwani no ebyo ng'omusajja omukulu siyinza kubyogera kale nagenda kuziikibwa ng'ayimiridde nekyemmanyi nti era ebintu bya mukulu Tamale bibadde complicated bijja kumenyebwa tetujja kumuziika ng'ayimiridde ekyokubiri tujja kumuziika ku kijja wali webaziika kitaawe Kalagala Kaliisizo kilomita eringa emu okuva mu tawuni ekaliisizo ogenda Kalagala yes awo tugenda omugalamiza yali agambye baleme muziika awo olw'okuba bagenda muziika ng'ayimiridde naye gye bamutwala eri nsuubira ebimu bijja kumenyebwa ye ng'omuntu yali apulaninze muziika wa ayina ekyalo kye yaŋŋamba gye balina omumuziika naye si kyakijjukira kiri era kaliisizo ng'oyisizza ewaabwe ne weeyongerayo ayina gye yali yagula ettaka balina ettaka lingi nnyo mbayiro namba ettaka lyabwe ddene so ng'ayina ekitundu ekirala yali agambye omuziika naye kyensuubira nti nno tujja kugenda n'omulembe nga bwe gutambula tetujja kugendera ku bya mukulu Tamale nga bwe yalaama kwezi okujjako ng'ayina ekiraamo ekiwandiike kwezi omuntu atulaba ayinza olowooza nti nno obadde era tukimanyi ffenna obadde nfanfewa omugenzi tosobola lemerako n'ogamba omugenzi yafa agambye bamuziike ng'ayimiridde mu giraasi mumuyise ku butale abantu beekube ku ŋŋumi ogenda mba tomuliddeemu olukwe mukwano gwo Tamale Mirundi simuliddeemu olukwe fanfe wange kitange bwe yafa Tamale Mirundi yali wali nga tukaaba ffembi bwe neesimbawo mu kalulu Tamale Mirundi yali bukuye waffe emirimu gye mbadde nkola si gye yaleetera n'ennyondo emirimu gye mbadde nkola nze mbadde ngenda ne mu marketinga ku station ne bamuleeta ne mbageininga sente z'alina okufuna nga nze mukyaza so tubadde close mu bintu bingi naye bino ebyekiramu kati ate tayinza kikwasa nze ffe tubadde ku bya social media nga byakunyumyamu bunyumya kuseka nga nange bwenyinza okugamba ntino nti anti kino bwekiti kijja kuba bwe kiti naye nga nina kiwandiiko ekituufu kye nalaama era bwe mbasiraamye ab'ekika kyange be balina okutuula ne basalawo kunziika engeri gye bagenda okumpumuzaamu naye kati nze kwezi siyinza kugenda nenkalambira wali nti muzeeyi Tamale yayogera ku lwediyo lw'ekitingaani nze ndi wa mukwano ate mukwano gwange afudde kakati nina kugendera wamu n'ebisalibwawo famire tusaasidde nnyo maama More Namatovu manyi era nze nina ennaku nnyingi kubanga twagendayo bambi maama we nga amaaso gaafa ate n'amagulu takyatambula simanyi bw'anaafuna amawulire ga mutabaniwe okufa More anaabaawo kubanga nze nasemba okugenda ne mukulu Tamale Mirundi ewa More era nenkwata ne interviews zonna nga More ayogera ku mutabani we Tamale Mirundi naye simanyi More bw'anaabeera mawulire ga nnaku nnyo tetulina kyakukola naye byonna atusoose busoose
ffenna lyekkubo ffenna lyekkubo wabula nvumirira abantu abatandise okupositinga ebintu ebityobola ekitiibwa kya Tamale emirundi n'okumuvuma bannange kibi naawe nti ojja kufa ojja kufiirwa tewali agenda kubeera jjinja ku nsi kuno kyokola munno olwaleero kyennyini kye bajja naawe okukola kyennyini kye bajja okukola nze mbadde omwana kankako oyo yanvuma nanjokoloza naye olwaleero neetondedde omuntu akyuka atabanga nnyanja neekola ki neefa ate bwanneetondedde mba butamukkiriza kwetonda kwe nze nandibadde n'omusango eri Katonda so abantu mukkirize bannange nti omuntu yenna akola ensobi naye wakati mu kukola ensobi tuleme ate naffe kukola nsobi kubanga omwana kanka kasinga yanvuma ate nange nemuddamu olowooza yandiza nanneetondera yandigambye nti muzeeyi talina magezi nange namuvuma nanya nokula bwati naye akati olwaleero azze yeetonze era tutegekayo puroguramu eyawamu nga neetondera eyo ye maturity gye twetaaga mu Uganda naye kamuvume kankole kino naawe avume enkya emmotoka teyinza okukuba neekutta n'omusooka nayo ffe tetukkiriziganya mu kuvuma muntu tukuume emirembe eri buli omu naye muzeeyi nga tumaliriza buli muntu abaako ne moment gy'agamba nti bannange omuntu ono ekintu kino ngenda kisubwa kikyogenda okumiisinga ku muzeeyi Tamale entertainment ye tubadde tugenda mu studio ku Baba nga tebana batuteekayo Tamale nasooka nnyimbira tubadde tulina alubamu gye tutegeka okufulumya ey'ennyimba kakati buli abadde ajja mu studio nga nnyimbiramu abadde atandise okuyimba nga atandise okuyimba nga yakayiiya ennyimba 3 ze tubadde nazo nga bwajja nannyimbiramu neyekyanga n'akyakala n'adigida kakati obuntu obumu bulina ku TikTok yange nga Tamale emirundi akyakala azina naye waliwo ekikyalo ekyo kyabadde asinga okwagala ennyo ekyebbeere ekyo bambi kyamuyisa bubi ate omwana n'atukola obubi obutayogerekeka n'atulikodinga nga tetumanyi mukulu Tamale ng'agamba nti ekyana kisunda ebbeere konze kisunda ebbeere nagamba linyuma okuyonka konze buliyonka oddamu endasi kakati akantu ako kaali kabulabe nnyo era katambula abantu bukadde na bukadde abaakalaba era ebyo byebimu ku bintu byenzijukira ku mukulu Tamale emirundi nenga nti nga nfiiriddwa in fact nze nsinza okufiirwa ndoza ne Kasuku ffe tusinza okufiirwa Tamale kuba amazima gali nti tolinawo obadde nga tolina Tamale era nga kizibu nnyo olunaku okuzibya olaba ne wiikendi Tamale emirundi takola ku Sande naye nga nkubira kwezi oli otya ebintu byaffe bitambula bityawo ku YouTube konze muzeeyi bakulaba okufa obufu kale ku Mande katukoleyo akalala ye Tamale nga tasobola kuzibya lunaku nga tampuliza ebigambibwa nti Tamale abadde ayina essabo bituufu essabo lye libaddewo nalirabako eri mu kyalo gye tugenda okuziika naŋŋamba nti abakulu babeera awo era namugamba ze sijja kuyingirayo n'ekisenge ekirala mwe yaŋŋamba muli enswera 2 twayingiramu mu nnyumba ye ey'omukyalo eri gyagamba gyagenda okusula ennaku endala 2 nga waliyo n'ettogero yenkana nalyo obukulu nanga nti kwezi kamala okuyingira mu kisenge kino nga nti yingira ze sijja kuyingira enswera bwe zinaba nga tezimanyize ne zimbojja nayingirayo nituvaayo so abadde ne bajjajjaabe oteeka timiteriyo nti nno okubeera nga okkiririza muno tekitegeeza nti nno oli wa sitaani n'abazungu bye baatuleeta nabyo toyinza bitegeera byonna kukkiriza Katonda kasita okkiriza nti Katonda gy'ali Katonda yankutonda tokolanga muntu nno bubi mukole nga gwe bw'oyagala kukola yagala muntu munno nga bwe oyagala wekka kiba kiwedde tetufaayo nti obeera eddiini yekutwala mu ggulu nedda ebikolwa byo bye biri kutwala mu ggulu mubadde nga mubeera n'amaloboozi ag'enjawulo mu pulogulaamu zammwe era akaleediyo kaako ebyuma kituufu abadde abiina ebyuma tekinologi waali mu ssimu era essimu eyo Pulezidenti Museveni yagimuwa abadde atambula naye nga bw'omukubira kasita ateeka ennamba yo mu ssimu ye ng'ate kukulaba buli wonna woogenda ne bw'oba nga oyogedde na mukazi akulaba era abadde nze atera ogimpa naga nti wuliriza bano nno bye boogera nampa nempuliriza naga nti omaliriza nti ye ate owuliriza bwe rikodinga ebyuma ndowooza awo ebibadde awo kubanga n'omu kubadde bakola ku byuma ngambi tekinologi waffe abadde mu ssimu
era essimu kyemmanyi nti ab'obuyinza bagitutte dda. Simu ya Tamale Mirundi. Yes. Mawulire ga nnaku nnyo. Muzeeyi Tamale Mirundi senior atusaba Omukama amuwummuze mirembe kubanga ye muntu gwe tumanyi atagenda kuddizikawo. Ngaffe bannamawulire eddibu ly'amaanyi nnyo. Bw'obadde nga osisinkanye Tamale abadde muntu ali fani. Oba akumanyi oba takumanyi ng'akuwa time. Ng'ayagala nnyo omulimu gw'amawulire. Naye tusaba Omukama amuwummuze mirembe, amusonyiwe byonna byonna ebyamusobako. Tweyanziza mwami Kwesi. Nange neyanziza nnyo. Mukama abawe ekisa. Kitalo nnyo nnyini ddala. Ground TV 100% entertainment.